Baby girl, have a seat. Yes, baby girl is married and that's proof for it. Auntie nafe wano omufumbo tasobya. Dia omufumbo tasobya. Oba mwami yakuba mpesi. It doesn't mean we are miserable. Give me the phone. Those things happen. It's not news. Hello friends of Baby Nels, welcome back to my YouTube channel. Yes, manje design na take YouTube channel yange eno eya Baby Nels, where we are all about marriage, faith and motherhood. Mukwano fwana okugamba tekikwatagana ku marriage, ekikwatagana ku bufumbo, ekikwatagana ku dini ne motherhood, ekikwatagana ku bamama, ku baana byonna bitambula ku social media wano mukwano tuba tubijjayo nga tubisabula oba nga tubyogerako oba munaye nga tubikubamu to throwing more light ku muna ekichi bakitambudde ku social media awo wonna mukwano ensonga yakubera nga mune tubunyisa ekigambo ky'obufumbo kubanga obufumbo mukwano nze kwesiba kati mwe kugambira nti baby girl have a seat kubanga wano akatebe wetagano bango kasembeza nobeera nga munange obuliriza comment section neluma era ne tubira munenga tupako kye tuyiga wano wonna. Kakati no wenkugambira ku social media ekikutte isonga ya kasimu isonga ya mobile phone eno yensonga yagana okuva mu ddiiro abantu bambagamba munange esimu y'omwami mbere nga njikebera esimu y'omukyala njikebere oba njireke eyo yo topic ekyalemezaamu kubanga abantu balemye okusala bambagamba kebera esimu omanye woogwa abala bagamba esimu giveeko ne kati bwenjogera ye Prima Kadash nga gaanaye esimu y'omusajja na Jason wa sirijiddira kye yankola sirijiddira kati gwe ng'omukyalo omufumbo wenkubuuliza gwe simu kiki naye nze nganze ebintu by'essimu bye byannema naye kati gwe uli eyo essimu yali ekoze eki kiki wali odabye mu ssimu n'owulira nga munnaye kanzunzu akukube oba n'ogamba nze essimu kwesiba nina okumanya wawe enyimiridde omanyi buli muntu abeera ne opinion ye buli omu alina sitoobi ye ey'okunyumya kati Prima bw'atyo abeerawo awo munnaye n'abeera nga atunyumiza ku sitoobi ye byayitamu n'agamba munnange nze kino bwe kiti kye tekyankolera kino bwe kiti kyankolera naye bwe njogerera nga mwana kimu bibiri mukama yanyamba nga wenali hitize rock bottom nembera munaye nga nkoze eki nga nvaayo naye ku nsonga y'akasimu yagambye tali kiddira yakyesonyiwa yakivaako kubanga essimu yamutabula nawulira nga munnange tasobola na kutereera tugenda batumulaba maaso awo naye nga tunabagenda ku Prima Kadash kugamba nti mukwano beera nga video ogilikinga beera nga munaye subscription bell oginyigako okusubscribinga kwa bwerere beera nga ne notification bell okwateekako nti buli kaseera wentikayo ka video ogenda kubeera omukwabo abakalaba naye katsokotalo be Prima Kadash nga lojja ogw'essimu nawe mu comment section obeere nga otugamba essimu yakola ki okyagiriko oba wagivaako nze essimu sigiriko sirina kyenjagaza naye gwe oli otya what is your relationship with your spouse's phone omukwano gwo n'essimu ya bbaawo oba y'omukyalawo guli gutya muli muti oba muli apart muli together oba apart ebyo nno ebyaleero tugenda yingira mu weekend na nsonga y'akasimu ekintu ekyasinga okunemesa relationship kebera simu and that's like a lesson learned. I swear to my life in heaven I don't see myself checking a man's phone again in my life. Nze nalinga nkebera simu bro nga nkulinda ne webaka nga njikubira na winter esimu ngoba okumya ku 11 ez'okumakya mbanja kuinda nga ku 13 jikirwa wakagwa wati ne webaka kati omuntu nga yakebaka bwati naddala paka nze nalinda ekinga omuntu nga ayimba nga ddala eti to having a conversation not in bad energy sagala mu sharing ebintu ate Prima bichi. Now let's talk about this like you know I love talking about issues based on a personal experience kati nze yeno experience yange kati nga nkulinda obusungu bwanumye edda nzijukayo ebiseera omwana oyo yakomangawo nga bucha nenze kamabulireko first of all sikyasula musajja dda kumacha wallahi billah abasajja ate okola kiro kale wakola kiro so kugumira but you know these people that maybe you go out a lot I don't know manange saka kudda mweze mbozi nja kunyiga nkabe kati nga nkola ki nga nkulinda nga wakadda nga wakebaka bwatyo otulo tusooka omanya bogudde oloseero nga njijjayo wendi kati nze sina simu gyenkeberirako esimu
omuntu omanyi nga you don't know the password naye scrolling about nosoma bazita batya ezo zibeera ku ngulu ezo kati ng'omuntu takamanyaako balawo kamanya omanyi scrollinga nosoma zino bazita batya omanyi ng'essimu bagirookinze kati ezo zijja notifications ezo bwezi nga oluyiwe luva oba okyafuluuta nga nsooka nkusala oluyolu jukira notification eva zaabangawo ng'omuntu tamanyi nti zenda notifications ngo tamanyi yalinga yarawo kigwamu kati ngera eva zibaawo oluusi nga bamukubira awo nga oluye oba okyalota booti sira kujeva eyakiyiseemu yakunyumiza anti muno bagamba experience is the best teacher kati ono yagambye omusajja yamusabula akusabula oluyi essimu kyetakoze bantu obukodyo bwonna obwokebera amasimu abakyala balabika babulina oba n'abaami babulina simanyi ne wali abaami gwe bakebera amasimu ng'obukodyo nabo babulina naye mukwano era waliwo genda bubiri yagamba mbu yakeberanga essimu y'omwami we yamukebera omwami n'amugamba munnange woolabamu kasitoma lw'okulabamu kyolaba tokaaba bwegamira mukwano ng'ositika ng'oddamu nga bwebika abamu ne bwe bagambira oba nga togenda kuvaayo essimu gyesonyiwe kasita olaba ekintu mu ssimu notakyagala osirika busirisi todda mu kutukaabirira bagamba mbunda essimu y'omusajja katungulu kataidiyo essimu y'omusajja ki wagivaako oba okyagiriko essimu y'omusajja kwotava awo nno tugende mu maaso nga mbanjulira ba Musana Mobile Kids Fund Fair bano nno badiringa mu byokuzanyisa by'abaana olina birthday y'omwana olina baptism olina ki nga kikwatagana ku kyamwana bano nno balina ebintu by'abaana ebyokuzanyisa balina bouncing castles popcorn machine ice cream machine go-karts cartoon characters gwebera ngo bakura bukubizi nga bakusanga wonna woboli oli ku ssomero oyagala babikuletera oyagala compound oba ina location joyina baba babisitula mukwano ne babikuletera golonda ko choyagala bagambe njagala ko bouncing castle yokka njagala ko bya popcorn machine njagala ko ice cream machine baba babikuletera wonna woboli era omukolo gw'omwana we ne gubera nga gwanja ulo era nga mwana musufu nyonye ni ddala bera ngo benyura togenda kubera nga wejjusa kati nno okuddako ku nsonga z'amaka anti munaye ku bufumbo wano weesibanze kwenywerera mukwano era waliwo vidiyo eyatutrendinga kawo emabega ng'omukyala agamba nti ye omwami we munnange amunaazaako kakati gwe omwami omukolera biki mube ku masimu naye omwami omukolereddeyo kaki ye mukyala yagamba nti omwami wange munaazaako nobeera nga munaye obufumbo obuzza bujja wano ne wali nabo nno balabikiddeko ku social media era nga munaye bagamba obufumbo obunywezezza otya kiki kyokola okubeera nga munaye obufumbo bukyagenda mu maaso mukimanyi wano ffe ku bufumbo kwe tutava era amagezi g'obufumbo mbanga leeta nga mubeera nga mwewagalamu you check yourself ogambe kati nze bano nkyusizzaamu ntya nkoze ntya kalino bano eno couple bakulukulu 46 years in marriage bagenda banga batuwagala era nga tuyigamu ku kye bayogera beera nga bawuliriza obeere nga naawe tosigala kyekimu mu bufumbo bwo abo abakazi baliko omulimu ono aliko omulimu nsula kikubuuke ekyo nkikubuulira butereevu kati museka mwe museka omukazi bw'atamatira bw'atali matira oyo okumatira gw'ojja kukitegeera nga bw'okitegeera era kyentegeera kubengaleza mukama bangu otegere kyeŋŋamba nga bw'okitegedde nange kyentegeeza maama oyogedde bulungi nnyo oba senga agambye package ani yagonde package full package gwe mama whoever said it yagambye full package yategeezezza bingi oyo yasibye tu oyo omwana alindidde package from today twakuwagadde ku Victory Bible kugamba abakazi musulenga nabo n'amagezi
ogenda kusula muberenga nabo n'amagezi oyo onakuba n'amagezi mole ofumye emyaka 15 ono namuwasanga nze nali musirikale Uganda Air Force nvuga nnyonyi helicopter ne Idi Amin nezijayo gaalo ono ne bagamba tebajja mumuwa nali ngenda okutwala helicopter njise ku ndagala zeewaabwe mu kyalo naye abasajja abalwala mumpe ku mikono wemuti abasajja mwanike emikono omusajja n'awangula abeera musibe buli mukazi alina ekkomera Sharoni teeka waka komera ekkomera omuwe ebiragiro oyo tabivaako ono yabinteekamu nze ne mukomera lyono polisi mulamba ono akugamba yambe ekintu kimu bwomma sijja kulekerawo yali bwakulaba ng'omagamaga agamba ekintu kimu nti tereera agamba atya batereeze era mulayini nze nakafumba emyaka kati tuwezezza 49 mu September ono emyaka 49 yadde twatandika kyaliko naye waliwo omuntu abadde ambuuza nti okikoze otya myaka 49 nemugamba nti omwami tankuluusanya abaami abali wano tokuluusanya mukyalawo ajja kukula nga naawe bw'okula ayongera okuba nga akusanyusa nga mwongera kweyagala gyakoma okukula n'obufumbo gye bukoma okukula gye mukoma okuba nga ate mweyagala kama yeebazibwe kati nkusaba Alex twabadde twogera nanko Paul ne tugamba kubanga Alex ayina obwetoowaze obw'ekika ekyawaggulu obutasangika mu baana balenzi era ffe twagamba Alex yayogera bigambo ki yatandika atya yamuyimiriza yamulindira mu kakolinde yakuba esimu nagamba daddy ambita daddy ndeto nafunye omuwala nemuga nti ofunye omuwala muleeta muli tujja mulaba nalindi awo baba nga amulese namasuba nentunuli omuwala bwe nti ngamba ono muwala yakukiriza genda maso kwegamba mwetowaze nnyo nga twebuuza oba ebigambo yabitandisa atya naye beera bw'otyo mwana waffe Alex atamu always clean nze ne bwe mba nsibye waka nyambala ng'agenda olumu yambuuza ogenda wa ne mugamba wendi siri muntu nnyo wa make-up kubanga eri Masaka ewaffe gye nakulira nga tebamanyi nnyo make-up sigamba nti osigale ng'oli wa long ago but natural look ebeera natural beauty yeeyo kakati ebigambo by'omukwano Alex ne Sharon biberemu ekirungo wayinza okubanga wandibadde oyogerera waggulu nambati ne gagwako naye bw'obeera ng'oyina ekirungo ojja kwogera Sharon akutegeere bulungi ne Sharon ojja kwogera Alex akutegeere kubanga ebigambo byo biri seasoned era bwe tuba tubuulirira abafumbo bwe tutyo tubagamba ebigambo byo biseemu ekirungo owulire kiro kye bizitowa nga bwe kinaatuukayo eri kinaaba kizitowa buzito ki era anaasobola okukyetikka era ekigambo ekyo onoddamu n'okyogera enkeera oba bw'onaakirowoozaako ojja kuwulira ng'oswala Mukama yeebazibwe era kyenkuutira abafumbo bonna abali wano eno si semina y'abafumbo ebigambo by'omukwano bibeere nga birimu ebirungo bwe binaabaamu ebirungo ojja kulaba kati maliriza na kano omukwano gwe mutandise leero obufumbo kye buliko otandika obufumbo ne bakuwa ne certificate naye gwe mulimo gwe batabuuza nti experience ya myaka emeka
bw'ogenda okukola okunoonya omulimu bagamba okoledde mu kampuni ki era experience ya myaka emeka wano otandika butandisi kitegeeza leero mugguddewo ekitabo ekipya ekitawandiikibwangamu kyogenda okubanga owandiikamu Sharon ng'awandiikamu ne Alex ng'awandiikamu nti bwe muba mukola revision ono yawandiika ki n'olaba n'ono yawandiika bwe kiti nga olaba nga kitambula bulungi. Lastly, obufumbo bulere nga baby. Ffe tulina abaana bangiko ab'omunda, ab'okungulu, ab'obuweereza. Omwami wange ono gwe mpita first born. He is my first born. Hallelujah. So, kati obufumbo babulera nga bebi bwaba yakazaalibwa. Kati obufumbo bwammwe buzaaliddwa. Gwe maama bw'oba ozadde bebi wo n'obulira akantu konna omugyayo n'osiisiitira. Bebi bamulerera ku mukono guno kubanga we wali omutima. Omwana we ateekwa okufiiringa entunnunsizo. Alex ne Sharon omwami ateekwa okuwulira omukyala ateekwa okuwulira entunnunsi z'omwami asobola okusoma. Omwami wange alinga oba atidde. Omwami wano omwami bamukuumira wano naye tebamukuumira mita namba. Okay? Bamukuumira wano. Haleluya. So bebi bw'abanga azaaliddwa bamuwa obugoye obunyirira, obugoye obulabikako obulungi. Kwegamba naawe obufumbo bwo bwetyo bwe buba bubeera. Bebi bamusiisiitira bw'abaawuko nekyabadde. Obufumbo busiisiitire. Bwabeerawo ekintu kyonna omwami wo musiisiitire oba omukyala mulereeko, muweekeko, okay? Musituleko, muliiseeko. Haleluya. Kati tumaliriza. Zomanyi waliwo kati eba social media balina kibayita TikTok. Omukyalo ono yajja n'ayogera ekintu mu semina ne kigenda viral. Nabagamba nti omwami wange munaaza. Gw'olaba myaka 49 nze nteekwa okuyiiya okulaba omwami owange asigala atya nga nkyalabika bulungi gy'ali naye nga omwami owange munaaza. Abakyala mulekera okutawanya bbaawo naaba Bayibuli egambye nti omuntu bw'anaaba ebigere. Gwe ale oyo omwana gw'otutte embooko naawe oli mbooko ojja kukuba nga bakukuba. Abakyala mulekera okutawanya bbaawo naaba Bayibuli egambye nti omuntu bw'anaaba ebigere. Ojja kunaaba nga bakunaaza naawe ng'onaaza ebyo ebyensonyi ate nze tebandaba muggyeko ettawaaza ogijjangako n'okiraba. Mweraba.